London Basala wa Simba Automotive era nga mikwano gyange ndi wano okubategeeza nti nno obudde butuweddeko ennaku z'omwezi 18 wiikendi eno ku Lwomukaaga ekikulu kyaffe ekigenda okubaawo zize mayigako bonna nga mbategeeza nti nno Simba Automotive ebadde naffe mu mbeera yonna era tugenda kubeera nga tubawa pikipiki okuva mu Simba Automotive ndi wano okubategeeza nti nno pikipiki emaze okubeera ng'enkwasibwa egenda okubeera nga ebaweebwa tugenda kubawa piki eno nga teriimu bukwakkulizo wadde n'akamu nga teri mu mbeera ya kweyiganya kudde eno kudde eri eno pikipiki nze nkibagamba ntakera nti nno tugenda kugibawera mu makubo amatuufu munnamukisa beereero ng'osaba essaala ng'omanyi nti abantu abagenda okuwa pikipiki eno emitima myerufu era bagikwagaliza ogifune awatali koona na limu mu nteekateeka eno olwaleero pikipiki gyetugenda okuwangula yiino ekwatiddwako era yiino tugirina Yugi Boss 10 enkozi y'emirimu omwana wa Boda oli munnamukisa okwefunira pikipiki eno oddeyo nayo otandike okwekolera emirimu nga gwe boosi wo ebintu bitambulye ddala bulungi nnyo mbabuulira nti piki nnungi etambula bulungi enywa bulungi buli kimu maligaadi kale nno njagala okutwala omukisa guno okubanjulira mukama wange ankwase pikipiki eno mu butongole muleme kulowooza nti oba nalonze ennonde mu kkubo nzijembafere nedda. Yes, boss. How are you? I'm all good. I'm Chitwan Dogra, head of sales Simba Automotives. I would like to thank Suuna Ben and all the followers and all the fans who have been supporting Suuna Ben for so long. We are thankful to having Suuna Ben as our brand ambassador, and we would like to give this to his true fan who will be attending his show and getting this bike from Suuna Ben. Thank you so much. Basaba ne banyabo enteekateeka y'eno ekisumuluzo kituweebwa mu butongole okulaga obwawamu obwa Sseruganda na pikipiki gye tulina okubeera nga tuvuga. Omuntu agenda kuwangula atya piki eno? Omuntu tugenda enteekateeka eteekeddwawo tugenda kukwata ebisumuluzo 10 birambirira tubisuule tugende nga tubisaasaanye mu kifo. Munnamukisa jangu onoonye ekisumuluzo. Bannamukisa abo bonna 10 abanaalonda ebisumuluzo ebyo bagenda kujja ku stage ng'eno pikipiki weeri. Mutandike mugezeemu bwe tugezaamu ne basamba n'egaana ng'odda wali ebbali. Tugezaamu ne basamba n'egaana nga tudda wali ebbali. Anaateekamu ekisumuluzo ne tusamba pikipiki n'eyaka ng'atwala pikipiki. Emiryango bajja saameka okutandika okulonda ekisumuluzo. Sawa 12 emiryango gijja kubeera gyamaze